Ba Ambasaddor abagenda okukiikirira Uganda mawanga ag'enjawulo bakedde kulambula kibangirizi ekya bannamakolero ekya Namunkekeera Kapeeka mu disitulikiti y'e Nakaseke okusobola okumanyisibwa ku byamaguzi ebikolebwa mu Uganda basobole okunoonyeza Uganda akatale k'ebyamaguzi mawanga gye balaga. Bano balambudde factory eya Goodwill na Peel Farm Services, Gosta Wakweya, Ukstayo n'endala nga zino zikola ebyamaguzi okuli tels, engoye, wuzi ezikozesebwa okukola obutimba, obutege ebyennyanja n'ebirala. Omuwandiisi w'enkalakkalira owa minisitule y'ensonga z'ebweru Agre Bagire annyonnyodde nti ebyamaguzi ebikolebwa ebweru wa Uganda nga tels ne mu Uganda mweziri naye tebannafuna akatale kamala. Singa Uganda efuna akatale mu mawanga ag'ebweru waliwo essuubi nti ebyamaguzi ebikolebwa mu makolero gano bijja kweyongera kiwa abavubuka emirimu. We know for a fact that there are some products that we have been importing very aggressively and now they are being manufactured here, but also should there be excess capacity, the team here is ready and willing to find markets. Bamusiga Nsimbi nga bakulembeddwa mu Loni bategeeza nti basookera kwongera mutindo ku miyembe nga bagikaza ne bagitunda ebweru wa Uganda wabula nga kati factory ziweze era nga n'endala zikyazimbibwa. These people have government going to process is 46,000 tons per year. What is the gas come from crude oil? Uganda is coming of age and so much is already happening around the country in the industrial parks. So twetaaga okwongera okutumbula publicity. Ba Ambassadors beeyamye okutunda Uganda mu mawanga amalala. Oluvudde eno boolekedde butereevu mu faamu ya President Museveni ekawumu mu disitulikiti ey'e Luweero ng'eno balambudde ennima n'ennunda ey'ebyennyanja, enkoko, emmwanyi, enva endiirwa n'ebintu ebirala bingi eby'omulembe. That's one of our water sources actually. When you have water stress conditions, sometimes we use it. Rubina Nantale yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.